zibadde zikunukkiriza okuwera ssaawa 7 ez'ekiro Abalamazi bano basimbula okuva ku Ekereziya ya Kasana Luweero okwolekera e Matugga. Katonda obudde agenza okubujjako eddiba nga batuuse Kakerenge ku nsalo eyawula disitulikiti y'e Luweero ne Wakiso. Ngera bulijjo bwe badde enkola yaabwe abasajja n'abakazi bano bakira bakoolo by'ennyimba ko n'okukuba obululu obazzaamu amaanyi. Bwe batuuse ebomba okusanga Ssosolye ez'okumakya bawummuddeko era bwe batyo ne bafuna ebiweweeza emimiro nga bino baweereddwa abasirikale ba poliisi y'ebbombo. Yindo emi gummi ekom ginuru duchu apapa me oyuwo pirgi wabula nga bwe bagamba nti gwakanga musana kakyota bulamu waliwo abamu abatuuse wano wamma ggwe ng'olugendo lwakamudde. Abalamazi bano bagenda kusula ku Ekereziya ya Matugga ekiro kya leero olw'enkya baddemu olugendo lwabwe okutuuka e Namugongo. Essaza ly'e Lira era bwe buvunaanyizibwa obw'okuteeka emikolo gino ku kiggwa ky'Abakatuliki.